Mbalamusiza nnyo mwenna amanya n'eddoboozi Johnson Sengendo. Tutandise ne programu yaffe enkozesa ya computer nga tutandise ne programu gye tuyita Microsoft Word. Microsoft Word okugifuna ku computer yo ojja kubeera nga ogenda ku start button. Eno start button eriko obudirisa bw'oginyigamu bw'oti ejja kubeera nga ekuleta programs ez'enjawulo era bw'onaaba batogifunye wano nga bw'oziraba wano in Microsoft Word, in Microsoft PowerPoint, in Microsoft Excel. Kati zinaaba nga teziri awo nga bazipininze awo ojja kubeera nga ogenda mu all documents. Bw'ogenda mu all documents amuli byonna programs mwe ziri eziri ku computer yo ojja kubeera era nga oginoonyaayo n'ogifuna. Bw'omala ogifuna ojja kuba okilikinga ne n'olugalo oluddiridde olusajja ku mouse yo oba olugalo olw'okuna ng'ova ku mukono ogwa ddyo olugalo oluddiridde olusajja okilikinge ku mouse yo, programu ejja kuba nga yeggulawo. Programu bwe yeggulawo bwetyo bwefaanana era mu kweggulawo ngenda kusooka nga mbabuulira biki ebitundutundu oba parts eziri mu Microsoft Word document biki ebiriwo. Kakati tugenda kuba nga tutandika ku mukono ogwa kono biki ebiriwo ebifo ebyenjawulo byolina okumanya amannya gaabyo. Wano waggulu tulinawo obuntu obwo obusatu obwo bwolaba okuliko kano kategeeza kusavinga, kano kategeeza kuzza mabega, undo, kano tukategeeza ku repeat. Kakati wano we tugenda wano tulina eno gundi eyo tugiyita quick access toolbar. Eyo quick access toolbar. Kati ate bwe tukka wano weno kolaba ka file, akagambo ka file ako bakayita file tab. Iyo file tab bw'ogikirikingamu eba ekulaga biki ebirimu. Katukanyegeko tulabe ebirimu. Ejja kulaga ebintu ebyenjawulo, information ejja kubeera etukulaga oba oyagala kugulawo document mpya, oba oyagala kugulawo lede gye wakolako, oba oyagala kugitereka, oba oyagala gitereka mu ngeri y'enjawulo, oba oyagala giprintinga, oba oyagala gigabanako na muntu kye tuyinza okusharinga, oba gi-exportinga oba mu PDF mu format zonna z'oba oyagala aweewo. Kakati ekyo ne tugiyita file tab. Kati bwe tugenda wano era wansi eyo tujja kubeera nga tugiyita wano tulinawo kano akabuukabuuka kano akabipinga ako kolabaako ako tukayita insertion point. Ako ekakulaga woogenda okuteeka ekigambo kyo oba ekintu kyonna ky'oyagala okuteeka mu document yo. Kati kino kyonna kye mulabe ekyeru ekyo kyonna olwo lupapula lwe tuyita document window. Document window. Kati wano ne tubeerawo ne kano ke mulaba kano akaako ke mulaba ako eyo ruler eriwo gye tuyita vertical ruler. Ruler ziriko za mirundi ebiri, tulinako vertical ruler ne horizontal ruler. Kati katugende ku side eno eya waggulu eno gye tuyita horizontal ruler. Eyo mugiraba ebira ddala okubala kwemu negenda nga egaziwa, eyo ye horizontal ruler. Kati ate bwe twambuka eno waggulu tulinawo kino ekigambo document 1 eyo gye tuyita title bar. Eyo title bar erinnya kasomala okuneminga ekiwandiiko kyo, document eno ekyuka n'etuuma erinnya ly'owandiiseewo ku document yo ly'ogiyise n'ekyuka. Kakati bwe tugenda ku mukono ate ogwa ddyo naye waliyo ebintu ebyenjawulo bye tujja okubeera nga tulaba. Wano tulinawo kye tuyinza okuyita ribbon. Buno obolaba okuliko find, okuliko replace, select, eyo gye tuyita ribbon. Eyo ribbon. Kati ate wano ne tubeerako nakano akascrolling ako awo gye tuyita ribbon collapse. Eyo era ogiraba ribbon the collapse. Eyo osobola oginyiga ng'ofunamu shortcuts ez'enjawulo. Buli wola ekigambo nga bakiwandiise bwe batyo ne bawongerawo kano. Kati eyo control plus F1 bw'onyiga control plus F1 osobola okukafunamu shortcut ne kajja mangu nga tomaze eggenda eno. Kati waliwo n'ekirala kye tuyita scroll bar. Eno scroll bar, eno scroll bar.
scroll bar eyo bw'oginyigamu n'oginywereza mboti n'otambuza etandika okutambula okutuuka wonna w'oyagala. Kati bwe tugenda eno wansi tulinawo zoom slide. Eno zoom slide egejjeza olupapula lwo oba ne rutiniya eyo zoom slide. Ndowooza olaba wengejjesa ate nengifunza olupapula lwange nendufunza mu size yonna oluusi gye mbeera njagala eyo zoom, oba ebiwandiiko ng'oyagala bigejje tobiraba bulungi eyo zoom slide. Kati eno tugiyita view, eno gye tuyita view option. Olupapula oyagala dulaba mu print layout, oyagala dulaba mu web, ebyo tujja kubeera nga tugezaako okubeera nga tubiraba. Era olunaku olwaleero pulogulaamu yaffe tugenda okubeera nga tuwunzika nga tumaze okutegeera biki ebiri ku kompyuta yaffe bwe tubiraba. Kati katongere ne kana akalala kano aka waggulu tulinawo ako ka minus, ako kalaga nti olupapula obeera oyagala dukweka obeere nga tolulaba duveewo naye nga kompyuta teikoze eki teyeggaddeewo. Kati ekirala kye tuyinza okubeera nga tulaba tulinawo gye tuyita status bar. Status bar yeno status bar eno ebeera esobola okulaga bigambo bimeka byowandiise ng'ebibala oba ne pages meka sofa zewakagera. Singa ntuteekawo ekigambo ekimu netuwandiika ejja kuba etandika okubala ebigambo. Kati ekibaze ennukuta emu eyakateekebwako buli bwogenda oyongerako n'ebigambo nga byeyongerako era yejja kubeera nga egenda ebibala. Ekyo kituyita document and ribbon future. Olunaku olwaleero katunzikiraawo, kati ate mulinde ku musomo oguddako ogwokutaano nga tumanya ebitundu byonna buli kimu kiki ekiriwo era tukikozesa tutya. Tugenda kubeera nga tutandikira ku fayiro ate tugende nga tusoma buli kimu. Era tugenda mu kusoma kuno tugenda kubeera nga tusoma mu sections nga tumanye nti mu section eno gye tuyinza okuyita eya home mulimu ebintu bino. Section ya home bwe tugimala ate tugende ku insert. Bwe tumala insert ate tugende ku layout. Byonna tugende nga tubisoma section by section. Lesson zaffe paka tunamala tekiwandiiko kyaffe tukiwandiise tukimazeeyo. Era olunaku olwali tugenda kubeera nga tukomaawo era nga tujja kuba tutandika n'ekigambo tujja kuba tutandikira ku file tab. File tab ebibeeramu era tubikozesa tutya. Tujja genda tubitabula olw'okubeera nga tujja kubeera twagala okumanya enkozesa yaabyo entuufu. Ate ojja kwesanga ewamu nga tulina okugendako mu pulogulaamu endala oba mu section endala wadde tetunaba gituukako okubeera nga tuyiga bulungi. Johnson Sengendo tusinkane ate mu katundu kaffe akokuna oba lesoni yaffe ey'okutaano. Tumaze eno lesoni ebadde yakuna, tulina mu lesoni ey'okutaano nga tusoma engeri ki ey'okozesaamu ate fayiro. Tukomye wano olwaliro mbeere bulungi, mweraba.